hey bikakubeera w'amazima so akusalikira RayG mu kintu kyonna mu bulamu bw'ensi eno mpaka nga nvudde mu nsi eno nga kyogera Katonda alinsonyiwa kubanga omanyi omusajja gwe yanziza emabega omanyi omusajja oyo emyaka gye yantuuza nentuula nembeera a submissive woman to him nentuula nga nze simanyi nti ye ampulaninga kunkola bintu bikyamu behind my back niba yagenda okutandika okupulaninga okuwasa oyo omuwala nga nze wallahi sibimanyi nga mbeera mu mbalala siina mikwano mbeera mu faamu zange mbeera mu nkoko sitambula simanyi bya planning okunkola nze simanyi ndi awo ndi mukazi ali waka you know me nze sibeera bwentyo nti n'emikwano mingi oba mbuukabuuka oba nkyakala n'abantu bonna mu mbalala banjulira nentuula nembeera omukyale w'ewaka nenfuna obuzibu mu lubuto nga tubeera mu malwaliro ndi kulwala naye that man ye nga ndeeka n'omu ddwaliro n'agenda mu kukola ebyo lowooza nga alina oyo omuwala nga simanyi okitegeera nze nagenda okumanya oyo omuwala it was on my birthday bwe yankolera birthday party ebifaananyi byange nempostinga kati omuwala oyo n'abaako omuntu gwagamba ku Facebook kyokka that guy ayagala kumpasa kyokka apostinga omukazi nti amupostinga ku birthday ye so omuwala nankontaktinga n'agamba kyokka omusajja wo gw'obeera naye tinayagala kuwasa mukazi mulala nga mukazi ki kati nentanga okukiteekako omutima manye nemba kukyenenga kantuule nkole family netwezima netugula amaploti netuba abantu navugako ku motoka eyiye kutegeera nakolako sati nembeera nenkunganya busente bwonna nembukwata nemwana bwe nandiyagadde nandimukoze kye nali njagala okukola singa najja nti nyina ekigendererwa nagenda mu board for the first time nayigulira emotoka first car in his life that was my sweat that was my effort I put in so much kutegeera gayi nankola ebyo byonna kutegeera bingi bana enjogera ekindeka ekishina bingi kati sisobera nze eyo comment sase mwana wa muntu naye sisobera kubeera awe nenjagaliza oyo gaye ekintu kirungi nayagadde mugambe ekintu naye akirabe agugaba maziga gange those are my tears ezo ziba tears za a heartbroken woman ate zisobola okukola ku mukazi bwe kateeka amavivi wansi n'asaba Katonda n'asaba n'akabira Katonda nze nasaba ng'oyo omusajja amaze okukola ebintu abantu banjajinga bye banjajinga but they don't know tebamanyi maziga ga mukyala ataddemu buli kimu ataddemu obudde bwe ataddemu ssente ze ataddemu amaanyi ge n'emikisa gye abakazi abamu tuba n'emikisa kati bwe namuvaako sooka ombuulire yali azizaako kaki ago maziga gange shina ago maziga gange era bwe namuvaako yali akoma ku lulimba lw'omusheshe ne Spice Diana sinaddamu mpulira akola zikola bwe tewaliwo ekyaddamu kukwata mu maaso kubanga Katonda naye alaba banna